Amanya agange mpitibwa Mukunzi Aneti nga nsinzidde wano mu katale ka Smart City Bazaar omukulembeze we Museveni ke yatya okukoleramu. Twebaza nnyo omukulembeze waffe okutujja mu dduka watembeyi kuba nze ndi mutembeyi naye bwe yatukwasa akatale kano titukyadduka tulina we tukola tulina we tusangibwa naye okusoomoozebwa kwe tulina kungi mu katale kano. Enkuba etukuba omusana gutwokya abamanerende batwalaganya abawoze sente nizibalema okusasula. Tubadde tusaba mukulembeze w'eggwanga lino nga bw'asobola tuzimbira akatale kano atuyambe atuwe ne sente ne bw'anaaba nga atuwoze naye nga tuzaayo nga tutweraliikirira. Tumwebaza nnyo ne kabinenti ye okusingira ddala kyatukoledde kyamaanyi titusasula we tukolera ne bwe tuba titufunye sente nayo manya nti tuwala agenda kubanja rengi. Ekyo nakyo tukimwebaliza kuba renti nazo zaali zitwalaganya we tukolera. Naye bambi tumwebaza nnyo tumwebaza nga tutulina we tukoma kale lwakuba titumulaba gyatulambuleko naffe kituluma yandirabye embeera ze tulimu. Abakulembeze baffe atukulembera wano mu katale nabo batukwatiridde kyamaanyi. Ebitundubale bino bye mulaba be babiteekako ng'enkuba etukuba omusana gutwokya. Tubeebaza nnyo namwe ab'amawulire okusobola okujja wano okulaba embeera gye tulimu. Mwebale nnyo mwebalire ddala.